Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso n'ogyegattako. Njagadde mbalage eddagala lino liyitibwa akeeyeeyo oba osobola okukayita akakubirizi. Kayitibwa akeeyeeyo akatono ak'omu luggya, butera okumera nnyo mu luggya emabbali. Akeeyeeyo kano bwe kati bwe kafaanana nga bw'okalaba. Keetegereze kassaako otumuli tuba twa yellow nga bw'otulaba. Akeeyeeyo kano kalungi nnyo, kaliko eddagala. Ekisookera ddala kambulula, osobola okkateeka mu ddagala eryo eryambulula. Eyo oba onaaba okwogerako nti kano keeyeeyo, kanjereko ebisiraani, kanjereko obutaagalibwa, kanjereko ebyo byonna. Osobola okubeera ng'okwogerako bw'oti. Ekirala, ng'obadde ova mu bwenzi nga tonnakwata ku mwana wo oyo oba nga tonnayingira mu nnyumba, osobola okunogako obukoola n'obweyisaako ku mubiri, obuyenga n'obweyisaako ku mubiri, obutasobya mwana oyo. Kalungi nnyo, kaba kajja kukuyambako, ke bayita akeeyeeyo akatono ak'omu luggya, tukayita akakumirizi. Keeko kalungi nnyo, kaliko eddagala lingi. Nja kuba mbannyonnyola ku ndwadde ez'enjawulo ze kayamba okusingako awo. Wano njagadde mbeere nga nkabalaga nga bwe kafaanana bwe katyo nga bw'okalaba. Kayitibwa akeeyeeyo.